Mbalamusizaako nate mmwe abeekuumira ku Yogi Update TV baganda bange mbategeeza nti mbaagala nnyo mbaagala nnyo ekyensusso kubanga mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo g'omukutu guno ogwa Yogi Update TV. Baganda bange mmwe abagenda maaso n'okuba nga musubscribinga mbeebaza nnyo mbeebaza ekyensusso nti mugende mu maaso n'okuba nga mwagaliza bannammwe n'okkubiriza abantu abalala babeere nga basubscribinga ku eno channel gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yogi Update TV. Nawe atanaba ku subscribinga muganda nkutegeeza nti nno genda maaso n'okuba nga osubscribinga tusobole okutuusa eddoboozi nno tubunye ekigambo kino kisobole okutuuka eggwanga lyonna gwe mukwano gwange ali eyo. Muganda wange sharinga, commentinga, likinga gwe eyeekuumira ku Yogi Update TV. Mbaagala nnyo mukola kyamaanyi nnyo. Mikwano gyange omwami Joel Ssenyonyi ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa TikTok yavuddeyo nga ajustifyinga ensonga ng'awa ensonga lwaki wano mu Uganda abantu basobola kumobilizinga nga bwe mobilizers ba demonstrators tebasobola kumobilizinga ne bakola demonstration nga woolaba mu ggwanga erya Kenya. Agambye okusinziira nti mu Uganda ne Kenya ebintu bya njawulo, nti Kenya functions ministries zikola omulimu gwazo ekitali wano mu Uganda. Ate wano mu Uganda wovaayo n'ojjayo omutwe ne weesowolayo ne mubeera mulimu peaceful demonstration, ogenda okulaba bayiye amagye, bayiye poliisi, bayiye ebitongole ebitasaana kuvaayo. N'agamba songa Kenya bo bayita mu protocols okutuuka okujjayo military ng'embeera esusse. N'abagamba jjo ly'abalamu baayokya Uganda House mwagiraba ne bookya n'ekitundutundu ku paliamenti yaabwe, embeera ng'olaba esusse. Kati embeera eyo yawaliriza gavumenti okubanga esobola okujjayo aba military, osobola okulaba nga ba engajinga ba demonstrators. Okitegeera mukwano gwange. N'ayongera n'agamba nti nno ne baba e Kenya ba demonstrators bakwatiddwa basibiddwa, olaba nga ebitongole eby'amaanyi bivaayo okulwanirira abantu bano, okugeza nga Chief Magistrate amanyikiddwa nga Massa Kome ow'e Kenya, olaba wano nga yavaayo n'ekitongole ekya Human Rights Commission ne kirwanirira ne kikoma ku basirikale okwewala okukozesa ebintu ebimalako omuntu wa bulijjo eddembe, okusiza ng'omukka ogubalagala, amasasi ag'ekika kyonna, n'okulekeraawo okukwata abeekalakaasa okubateeka mu makomera. N'agamba walaba nga babakomako. N'agamba naye wano jjo we waliwo okwekalakaasa we baakubira omulanga ekitongole kya Human Rights Commission ng'abaana bakwatibwa, yagamba nti that's not what we call arresting. Omukyalo ono Mariam Wangadya wati we yavaayo n'agamba naye olaba nti ebintu mu Kenya bitambulira ku stage by stage, ne institutions zikola omulimu gwazo, olaba nga zikolera ddala omulimu gwazo. Naga nti n'oba demonstrator akwatiddwa tasobola kumalayo bbanga lisukka 24 hours aba bamutadde kulwa nsonga amateeka gakola, ministries zikola, zifunctioninga bulungi nnyo. Naye wano tewali kiyinza kukolebwawo olw'ensonga nti nno nembeera muli abantu 5-6 babalabanga abayeekera. N'agamba kati jjojjukira jjojjo ly'abalamu baatuyise ku kitebe kya poliisi baatuwandiikira tugende abantu 3. Omulundi we gwasooka twagendayo nga tutera ensonga zaffe, twagendera mu mmotoka yaffe yali mmotoka emu, tuyinza obbabuuza lwaki mutaataganya exercise zaffe wano mu country wide tour. N'agamba nti walaba engeri gye beesolo baatutwalanga bayeekera, baatutwalanga batujju. N'agamba kati wano amateeka tegakola, n'institute tezikola, ekitongole kya Human Rights Commission tekikola wano, ekya Mariam Wangadya. So tosobola kuyimirira ku bintu ebyo, era temusobola kutubuuza nsonga lwaki ebitagenda bulungi mu ggwanga tuba tetusobola kuvaayo kweno okolayo nakwekalakaasa. Olw'ensonga ng'ezo wano function tezikola, tetulina bitongole bye tulina kuddukiramu,
tewali ayinza tulumirirwako kyalinga ategeeza, tewali asobola kulumirirwa muntu wa bulijjo nga bwe kiri e Kenya. Ensonga lwaki olaba e Kenya bagenze beyond, kubanga amateeka gakola, ministries zifunctioninga, zikola omulimu gwazo nga bwe kyetaagisa gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. So n'agamba naffe tulina okwetunulamu, tulina okubaako ne beetulongoosa mu ggwanga lyaffe, tulina okubaako n'ensonga ze tuvaayo ne tukwatako ne bitereera gwe mukwano gwange yali eyeekumira ku UG Updates TV. Era akubye omulanga bannayuganda bonna eri abantu bonna bannankyukakyuka, twebeereremu naffe mu ngeri yonna eyinza okuba ng'esoboka okuba ng'etereeza eggwanga lyaffe. Ne ministries zino zonna zikolera gavumenti eriko. Wati wagambye omukulu Joel Ssenyonyi ng'asinziira ku TikTok account ye, obubaka gyabuyisizza mu katambi gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo, tukena kuba nga tukomawo, naye teweerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange, genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga tusobole okuba nga tukuuma amayengo g'omukutu guno nga gagenda wala, wamu n'okusharinga gwe mukwano gwange ali eyo. Mbaagala nnyo, temuva ku UG Updates TV.